Polisi ya kunonga eyita mwamyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emirwano Luuko we yesigire esaba ebitongole ebivunaanyizibwa ku bipande ebiteekebwa ku nguudo oba biyite billboards okwosa abakugu nga babisimba kitaase bannayuganda okufiirwa obulamu bwabwe. Bino we yesigire abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire oluyinde ku kitebe kya poliisi Nagolo nga kiddiridde omukyala abadde amanyiddwa nga Najjema Mildred omutuuze ku kyalo Wamala mu Municipal y'e Nansana okufiira mu mmotoka mwe yabadde yeegamidde enkuba ng'eno yakubiddwa ekipande ekibadde kyasimbibwa mu Lubigi ku luguudo ludde Hoima. Olwajjo waliwo embeera eyabaddewo mu bitundu by'e Nansana ng'eno yenyigiddemu billboard nga 5 ezagudde omuli eyagudde ku rawundi y'e Lubigi ku stage gye bayita eya Hoima. Waliwo endala eyagudde mu compound ya poliisi y'e Lubigi eyagwiridde emmotoka 2 era neviirako omuntu omu okufa eyategeerekese nti ye Najjemba Mildred myaka 17 endoza yasima tusobola okuba yabadde tatudde mu ntebe nga ali ku besi y'emmotoka yennyini nga tatudde mu ntebe nga kwatudde. So olw'okuba nti omutwe gwe tugwabadde waggulu nnyo asobodde okuba nti naasimattuka n'ebisago. Asinzidde wano n'asaba ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa ku bipande ebiteekebwa ku nguudo okufaayo ennyo okumanya omutindo gw'ebipande ebisimbibwa n'alabula n'abantu okwewala okwegama enkuba mu bifo ebitali bya nkalakkalira. Ko kukyagenda mu maaso naye ng'abantu balina okubeera abeegendereza nga bali naddala abaliraanye ebyo ebipande ebitali pamanenti nti emuyaga mungi era gusobola okuba nti gusuula ekintu ekyo. Beewala emiti kuba neeraddu waali. Mu ngeri emu poliisi ng'eyita mwogezi waayo Afande Fred Nanga esambadde ebadde bitambuzibwa ku mikutu egy'amawulire egimu nga biraga ng'eggye lya UPDF bwe lyayingidde mu ggwanga erya Sudaani ku byenkaayana eziriwo ku nsalo mu mawanga gombi n'ekigendo eky'okukuma mu bantu omuliro ku njuyi zombi. N'amawulire ba blog abadde bagasaasaanya nnyo ku side ya South Sudan ne Uganda mulimu abazze bawandiika amawulire makyamu ndowooza n'ekigendererwa ekyokukumaakuma omuliro mu batuuze ku side zombiriri ekisobola okuviirako okulwanagana oluusi wakati wa South Sudan ne Uganda ekintu ekitali kirungi. Enanga ategeeza nti gavumenti yasindise baminisita 2 nga beegatiddwako ebitongole by'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Eyumbe ne Moyo ng'ekibatutteyo okulaba butya endooliito bwe ziyinza okuggibwawo. Gavumenti yaweereza baminisita 2 omuli Honorable Huda State Minister wa Defence Veteran Affairs ne Honorable Moriku Kaduku State Minister ku nsonga za primary education. Bano awamu n'abakulembeze okuva mu bitongole ebikuuma ddembe ba LC5 ba RDCs mu kuva mu districts z'e Moyo n'Eyumbe basobola okusisinkana n'okuteeseganya ku nsonga ki eziviiriddeko enkaayana. Maati Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.